omusajja wuli gwobadde onoonya badde nindidde Katonda annyanukule mbadde nsiba mukaabira ne mugamba Mukama anviirayo anviirayo ddala anviirayo ddala anviirayo ddala yabale Mukama webale tuyamba Mukama webale kutuyamba tubadde tetukyalina ssuubi lyonna nga tumanyi tukomye naye mwami mulwadde webale bambi n'abaami bano bebale kutuwanirira badde nze naweddemu simanyi ogambye erinnyani naye ekyembasaba bannayuganda mubeere n'emitima mwagale bannayuganda bannammwe nalaba akatambi nga bakuba munnayuganda owa boda ayimiridde awo n'atabaako kyakola twatuuka ddi awo bannayuganda omutima ogw'ekisa omutima ogw'ensi njogedde bino ku lwa Katonda n'ensi yange obulamu bwange bugenda kuddawo nfunewo ensula sitidde kubanga bw'obaamu Katonda Yesu Kristo Omunazaalesi kisoboka teri kitasoboka wa ndaba nga ntuuse Muyenga gye mbadde wabadde wabi nnyo ekyamazima ate ne tufuna obuzibu ng'obwo ne tusigalayo nga tetuyambiddwa naye munange twebaza nnyo omwami yebale kubeera na mutima gwa kisa yebale kubeera na mutima gwa ntulumirirwa ekyamazima nze ndi musanyufu kubanga wentuuse badde oge mazima ndi bubi naye nga nindiridde Katonda sigwamu ssuubi badde nindidde Katonda annyanukule mbadde nsi kubanga twali tukaaba nga tulajana nga tetulina we tulukira Haji olunaku lwe yasooka okujja yasookera kufa abamu ne boogera nti tumukombye nga tebigere naye it's okay Mukama atwanukudde twatambula ne tugenda Haji Bulwadda n'atukyaza mu maka ge ne tulya ne tunywa n'atuwa transport nze neebaza kimu Katonda oyo akozesa Haji Bulwadda era nensaba Katonda nti ayongere okutema amakubo ge agabirire n'abaana be n'abazzukulu Haji Bulwadda taata Mukama akumpeere nnyo omukisa n'ezzadde lyo n'abazzukulu so nkowoola aba National Physical Planning bambi mukole omulimu gwammwe tekyali badde kirungi kuva eri n'omenya ennyumba nga gy'oli bapulaana baali tebaliiwo bapulaana ekitegeeza baali beebase so ekyo nakyo nga gavumenti tukkiriza nti ekyo kyetaaga okukyusibwamu akola omulimu gwagukole mu kiseera n'abantu bakulemberwe oba balage ekyokukola nti wano tozimbawo olina kuzimba bwoti kubanga osanga omuntu ng'azimbye ennyumba akayu oba akayumba ketugendamu emmanju katunudde mu ddiiro lyoli n'osanga ng'ekinaabiro kitunudde mu kisenge kyono ebyo byonna physical planning ebeeyina okubitereeza so nzikiriza nga Haji Bulwadda agenda kubalaga enzimba at least eya esaanidde mu bbeeyi esaanidde muzimbe ennyumba mu kifo kino nga muzijaamu nga muziwuliramu emirembe. Amanya gange yenze Haji Hassan Bulwadda ng'omulimu gwenkola omutuufu gwa Rio Estate ndi developer era nga mukimanyi bulungi nze owa Bulwadda Estates Ekyanja Ekigo Egaluga n'ebitundu bingi nnyo naye nga mbadde nkola high end estates ezigulwa abantu abawaggulu abatali bawansi naye we nafuna amawulire gano nali mu mmotoka yange nga ntambula ne driver wange nempulira amawulire nga boogera ku bantu b'omu Lubigi abasula abweru abaana bato ab'embuto abakadde be bamenyedde amayumba mu ntobazi nembuuza driver wange nti ebintu bino bimaze omwezi mulamba bikyali abantu bakyali ku street nangamba ye Haji bakyaliyo nemugamba ntwala mu Lubigi ndabeyo nantwala mu Lubigi era nenoonya RDC Nansana omwami Ashirafani Nsubuga Shafiki Nsubuga nemukubira esibu ne bagimpa ne kansala omulabo mitabatuusa nembanoonya ne babantuusaako ne bantwala awali abantu abakosebwa we natuuka nasanga abakadde nensanga abakyala ab'embuto n'obwana obuto nga buli obuzannya naye nga we buzannyira ate ekiro we busula naye nga ate kye buliko tebukimanyi kubanga baali bamaze obbagoba mu kitundu ekyo nga twakyakirizibwa kubeerawo ne nga tukoze tutya nendowooza ku ttaka lyange lino kuba amazina l'emyaka egisukka 9 ne ngamba kankwateko acres 5
nsobola okuteekako bensobola okuteekako nze nga Bulwadda siri munnabyabufuzi siri politician era banne njagala abantu bangi badde banchalenginga nga banvuma nga balowooza bangenda kwesimbawo siri munnabyabufuzi era seegoma kubeera politician nekyo nakikoze olw'omwoyo gw'eggwanga nganze Hassan Bulwadda kino nakyo nyamukiige nti wokwata ku byoyina Katonda byakuwadde n'ogabako ate byeyongera okubeera ebingi ennyo nze natandika okugaba ettaka abantu abakola research mugende Mityana awatudde district headquarters bulabe nagabirawo abantu 305 porotis olwalo poti yawo ya milioni 55 naye nabigaba 2009 nga ndi muto was young nali mwana muto naye nakitegeera nti wogaba ku byoyina byeyongera okukola kino sikikola tinekigendeerero ekyokwesimbawo ku byobufuzi byonna naye nkikola olw'eggwanga lyange olw'omuntu oyo gwe nnumirirwa gwe nasanga ng'asula wabweru abantu bangi badde babuzaabuza abantu temugenda lwaki babawa nze nkuwadde ku ttaka lyange wano kino ekyalo kuva gye muvudde paka gikikoma eri zino zonna ensozi zange wembawako eka 5 obugagga wange bugenda kuggwawo bugenda kendeera abamu ku ffe tulina obusobozi obusobola okuyamba ku bantu bano abadde basula bweru n'abantu abamu abamenyeddwa amayumba ate badde bagagga kuba twakizudde nti bamenye n'ebizimbe ebya commercial buildings so waliwo abali wano nga balina olwedde amayumba mu bifo ebirala tubeegayiridde temutawaanya mbeera eno tuyambe bana abantu abali wansi bemulaba nti beetaaga nti beetaavu omuntu yenna eyenyigira mu kintu ky'okulya eky'omwetaavu n'okirya ogenda kulaba ate nga kyova olaba osaba n'osaba ne munoonya obugagga nga temulabako ffe tugirawo kati nga tulina ssente tetuzituggwako kubanga kubanga tumanyi Katonda byakola ki Katonda byayagala butalaba muntu ali buki ali bubi n'omuleka ng'ali ki ensonga yange ey'okubiri wabula kino saalisobodde kikola singa tubale tetulina bukuumi n'emirembe gyemula gye tulina egituweereddwa kubanga edda ku mirembe giri egyaffe egyedda nga ovaayo n'owaba n'abantu ekintu nga bakulowooleza biki birala n'emirembe gye tulina mu nsi yaffe ne security gye tulina esobodde okuuma ettaka lino zimaze emyaka 6 nga sijja wano naye nagenza otuuka ku kyalo vice chairman oba Luweero si wano wali natuuse ku kyalo wuuno sejja oyimira wano natuuse ku kyalo kino nga banyaniiza bulungi nnyo era nga banjagala bulungi nnyo we twajja kuno twase tulinga abaali balimira ku ttaka lino noono ne RDC ono bonna abaalinako ebibanja n'abala abaali banyumira we bakolera nabakkiriza ne bagamba mugire nga mukola ki nga mubeerawo n'olwekyo mbasaba ekintu kino mukitwale nti saakikoze nga politician oba nakikoze nga Hassan Bulwadda ate nkoowoola mikwano gyaffe bangi abagagga balina ssente abatusinga ne ssente sinze nsinga ssente mu Uganda tubakoowoola mujje mutwegatteko mujje tuyambe ku bantu bano tubajje wabweru basula wabweru kubanga wotunuulira maapu y'abantu bagenda okumenya bannaye ab'Nateete ab'Ebwegerere ab'Ekigwa abantu bagenda kumenya abantu basuka 10,000 ne muveeyo mubasomese obutaddamu kubeera mu stores ate muveeyo mubasomese okwongera okunoonya ettaka kati wano omuli ku lukalo anaalijja okubajjawo ate muveeyo tubawe kutulaki Katonda ketukola ki ketuyina mbadde nsaba n'obuwombeefu bannanga abalinga nze muveeyo tujje tuyambe kubaki ku bantu bano kubanga bakyetaaga obuyambi bwaffe era n'ekira kyensaba nsaba abantu abafunye chance ne tufuna wano olwaleero ngenda kulondamu abantu abeetaagala ddala kubanga nasaze obwapa buli 8 obwapa obwo buli 30 what tugenda tukubisa tugenda kusobola kwa accommodating abantu nga 8 abantu aba 8 tugenda sobola okukola ki okulondamu eno tugiyise Lubigi settlement phase 1 Bulwadda estate Busunji Kikandwa anaabatafunye leero tugenda kubawandiika mu kitabo tuba planning ko tukyalinawo ekifo kinene ne twagala tulabe tuwadde mukozesezaawo twagala mukozesa ate naffe tukyeyongera okubasakirako okulabanga tulabako tulinayo betuwunyiriza abagala okujja okubazimbira ku buyumba ne tugezaako mukiteekemu edduwa mukiteekemu essaala naye baate banaakutuuka kubawo oba kibaawo oba kibaati weebake kubanga wali omwatadde butenti era nawulidde nti bakyabajjawo bino byenkoze mbikoze kula Katonda n'ensi yange nsaba tube n'omwoyo omulungi tugende maaso n'okuyamba abantu ndi munnamateeka nkolera mu ministry ya lands mu office ya mukama wange Mugayino Beka commissioner atwala okuwandiisa ebyapa mu ggwanga nayitiddwa okuwa abantu bano obukakafu nti ettaka eribaweereddwako acres 5 bano abantu baffe abamenyebwa amayumba mu Lubigi abayonooneka bye nawulira
oba obukakafu nti ettaka lya Saidini nga tannaba na kusasula ttaka lino yaŋŋamba nga sinnasasula katusooke twenoonyereza obadde ettaka teririko kubakayana twasiŋŋanako ab'ebibanja be nabadde njagala nabo bajje babeere wano eno ne bakkiriziganya n'asasula ettaka n'abayita n'abasaba okupima buli muntu ekibanja kye nga tatunuulidde na biwandiiko bye baali balina teyagabanya yadde mu bibanja byabwe nti leka tugabanemu gwe ofuneko ekitundu oba nze nfune ekitundu bonna n'abakolera ebyapa nze kennyini nze nabibakwasa ku lusozi wali maka ga Haji Hassan Bulwadda so muve mu bigambo bya bannabyabufuzi bwe mwakugamba kikye naye akugamba yalina waasula gwe tolina woosula n'ensaba omukulembeze w'eggwanga ne bammemba ba parliament bonna speakers and all others bajje bayambeko ko batusobola okunoonyayo ssente tusetolinga abantu bano kubanga ettaka libaweereddwa naye tekulikoko mayumba tetwalyagadde bakwate tents bajje bateeke ku ttaka ndabi tewaliwo mazzi n'amasannyalaze bajje tukwatyeko ko Haji Bulwadda Hassan tulabe nga abantu basetolinga naye walla ettaka ngambye wakyaliwo ddene gavumenti esobola okwongera okugula kulina ettaka n'abalala bonna bagenda okubeera affected ne tubayita ntubasetolinga eno we make it a village for them kwe kusaba kwange. Ebaza president w'eggwanga lino sinza butamwebaza olw'emirembe gye tuyina singa tubadde mu dduka Haji Bulwadda teyalisobodde kukola kino naye olw'okuba akuumiddwa n'ebintu bye n'obulamu bwe nga weebuli asobodde okuddiza bannayuganda naffe tuli wano nga tuli balamu kubanga tukuumiddwa n'ebyaffe era Katonda ajja kubeera wamu naffe eno embeera ejja kuggwawo ngimanyi tubeere nga tuddayo mu mirembe